nga tannasimbula okuva ennebbi we yasuze, Kyagulanyi asoose kwogera ku mbeera eyaliwo kati emyaka egisoba mu 7 eyali ddereeva we Yasin Kawuma bwe yattibwa mu kitundu kya Arua oluvannyuma lw'essasi ye lye yagamba nti lyali lirye ne liwaba. Today we are going to Arua, but as we go to Arua, for me, fresh memories of 2018. We came to Arua with Yasin Kawuma. We did not go back with Yasin Kawuma. Kyagulanyi ategeezezza nti wadde ng'ebbanga ligenderedde ebyatuukawo abijjukira ng'ebyabaddewo eggulo. We came to Arua when our comrades were walking, but up to now they are paralyzed. So those are the memories that come to me, but I still come to Arua because we came to Arua, we saw hope, and we took hope back, and we always come back to share the same hope. Kyagulanyi yessizza mu ddene okwolekera Arua, wabula nga bw'atuuse ku luguudo nnyo asanze poliisi emukiisa ebimotoka byayo n'adda ku luguudo lw'ettaka. Ng'ayita ku luguudo luno aviiriddeyo ku luguudo lwa Ovizoni kyokka nalwo talubandaddeko yadde eddakiika, era poliisi neddamu buto okumukiika ebimotoka byayo okumuzza ku lw'ettaka. Atuuse ku kyalo Kaliba Seero ku luguudo lwa Ondupalaka nga lwe lubadde lusigaddeyo okumutuusa mu kibuga Arua nga nawe asanze poliisi ezibyewo. Bw'ati asabye poliisi okumuggulira ekkubo yeeyongereyo n'enteekateeka y'okukuyega abantu ba Arua. Electoral Commission, I'm supposed to campaign here and in Arua City. But I have taken 4 hours to travel from Nebi to Arua because they closed all the roads. Now we are in Ondupalaka. Mr. Arinoitwe, you are an officer of the law. Please open the road, let me go and campaign. Ono akalambidde nti keetonye kagwake alina okugenda mu Arua ku kampeyini ze. If they do not open for us, we are going to walk and reach town. Kyagulanyi alabiddwako ng'ayogerezeganya n'omusirikale alabise nga yabadde akuliddemu ekikwekweto kino kyokka ne yeerema okubaggulira ekkubo. Kyagulanyi asazeewo ave mu mmotoka ye okuyita ku bimotoka bya poliisi ku mpaka ng'akozesa ebigere. Engombo y'amaanyi g'abantu bano bulijjo gye boogerako olwaleero bagitadde mu nkola era abawagizi be nabo bayiseewo na kifuba nga bwe bawera nga bwe batagenda kukkiriza kutiisibwatiisibwa. Abasirikale basigadde beemagazza ne basigala kukuba masimu eri bannaabwe ab'omu maaso okwetegekera ekijja. Kyagulanyi ng'ali n'abantu be batambudde akatemerera akawerako. Nga batuuse ku mugga Enyawu olw'abantu obungi abalala balabye olutindo lubalwisa ne beesogga amazzi basobole okusomoka. Olw'emmotoka okubanga zaasigadde ku misanvu gya poliisi, Kyagulanyi afunye booda booda okumwongerayo. Abantu beeyongedde obungi nga bwe bagenda bayimba ennyimba ezimuwaana wakati mu kusaakaanyiza waggulu. Bwe batuuse ku kyalo ekimanyiddwa nga Kenya Ward, poliisi weebadde bateegedde nga tebakkiriza kweyongerayo. Poliisi erabye tebasobola olw'obungi bwabwe ne bakuba mu ttiyaggaasi. Kyokka wakati mu kubuna emiwabo basigadde bayimba erinnya ly'omuntu waabwe.
Poliisi nayo egenze mu maaso n'okubakubamu omukka ogubalagala era ekiseera kituuse nga tokyasobola kulaba biri ku ludda lulala. Poliisi ebadde yeegatiddwako amagye nga kw'otadde n'abo ababadde mu ngoye eza bulijjo nga babagalidde emmundu. Waliwo n'omu ku basirikale abadde atambula n'amasannyalaze agoogerwako ng'ono bw'agakubisa abantu nga n'abo ababadde batudde wansi mu ngeri y'okwewaayo tabatalizza. Wano tetutegedde Kyagulanyi waayise kyokka tuzzeemu okuwulira nti yatuuse dda mu kibuga Arua ng'okumwegattako tumusanze ku ofiisi y'ekibiina kye. Kyagulanyi ayise mu kibuga ekyabadde kimukugiddwa mu miziro egy'amaanyi okwolekera wabadde alina okukuba olukuŋŋaana. Kyaddaaki Kyagulanyi atuuse ku kisaawe Kibbalifa ewabadde olukuŋŋaana lwe ng'ono ayaniriziddwa abawagizi be ababadde bakuŋŋaaniddewo edda. Ekitali kya bulijjo oyinza okugamba abantu ba Arua bakize ku bantu b'ebitundu ebirala gy'azzaayita mu kumwaniriza. Mu kwogera kwe Kyagulanyi asoose kubalaatira ku poliisi okulowooza nti bakyamuyita oli owa bulijjo okumulemesa okutuuka eri abantu. Kyagulanyi ayongedde okuttaanya lwaki Omukama yamusobozesa okuwona amasasi gagamba nti gaali gagendereddwamu kuba ye ku lunaku lwanga 13 omwezi ogw'omunaana omwaka 2018. I survived because God had a reason. I survived because God wanted me to come back here today. Akakasizza abantu b'eno nga bwe yajja amazeeko okulwana okulaba ng'azibula abantu amaaso. I walked and passed the police. I marched Dilima. And I'm so glad that all of you walked and passed the police. Now I want that to show you that when we decide and when we choose freedom, we can get freedom at any cost. Kyagulanyi olunaku olw'enkya wakubeera mu bitundu by'e Malakya ne Terego. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Arua.